Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ogirabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Navuddeyo nenkomawo owaayi nagenda okunoonya greener pastures embeera nga wogimanyi wano e Kampala tutegeka ebivulu bya gospel abalokole baffe tebaagala tuwagira abasumba tebaagala tusapootinga kati n'ogamba owaayi nange kangezeko ngende bajuli gye baagenda basekumatin gye baagenda ba Grace Morgan gye baagenda ndabe nga nange nzijayo tekoze ki tenzijeyo. Yes kyekyaganye n'olyokodde e Kampala owaayi Trump atuli bubi. Trump takkiriza kubeera mu ggwanga ly'ebbanga ddene era oba olina okola ki olina okudda oba si ekyo ice police ekwata mufunze gwe ne Kapale kyaganye ate nze tonteka mu levo za Kapale naawe nze mbeera mu bazungu Kapale abeera mu baddugavu Kapala abeera mu baddugavu bannayuganda babeeramu nze mbeera mu bazungu. oba ekyakulemeseza lwofunye mukazi batugamba ofune omukazi kuwasaamu kyangu awo owaayi nga we nagambye gavumenti ya Trump yatabuse takyakiriza nti nina famire nti nina omukyala oba olina okudda ewammwe. Yes. kati ogenda otandikira wano e Uganda tukomyewo tuwagire Viga Awards okitegeera Prince Nick abeereddewo abayimbi bangi babugembe bale Vixoni oba okitegeera abasupportinze nange kenyini yambeererawo yansupportinga oluyimba lwange olwasooka ne albamu yonna oba okitegeera yansponsoringa nengenda nenzikola kati olina okujjukira taatawo naye abayimbi ba gospel balina enkwe balina amalala bafutwa simanyi muzimu mwoyo kikubalimu okitegeera ku mulundi guno nze nsaba abayimbi ba gospel tukwataganire wamu oba okitegeera tusupportinge kino ekintu tumanye ekizibu kyaffe abasumba baganye tuwa otusupportinga abalokole nabo balinga batayagala tusupportinga kati ffe kyetulina okukola ng'abayimbi ba gospel ffe twekolemu omulimu tuyimuse ekintu kyaffe industry egudde gwe togiraba naye Viga Award omuntu yeebuuza okuba baziteeka wali owangudde okuba 2 nzize nominatingibwa na nominating omwaka oguli ogwaggwa ne mbagamba banzije mu awardi zaabwe oba okitegeera cause nalina ensonga zange giri emyaka emirala eyampangula yalina okumpangula because oluyimba lwe lwali lukola ki lwali lutrending oba okitegeera naye nga wenkunyonyodde tulina okujjukira gye twava ono Prince Nick taata eri abayimbi abasinga aze abasupportinga aze bakolera ebintu bingi ebyenjawulo kyekiseera naffe tumusiime ng'akyali mulamu tumusupportinge. Zino Viga Awards ziyimusa industry nga bw'ojjukira ziri zipama award nga bw'ojjukira awards ziri ez'enjawulo eziwagira abayimbi abamisiri kati ng'abamisiri we basupportinga ekintu kyabwe ne bakijumbira naffe abalokole tujumbire kino ekintu tusupportinge endongo yaffe tusupportinge awards zaffe zino. kati ndowooza ekyengeri gyekyakuleme n'ekya president wa gospel wakyejjeemu nze nabagamba nze president w'abayimbi ba gospel atalondebwa president Yoweri Kaguta Museveni tatambula amala n'akomawo lwakuba waliwo kikyali ekyagala nnyo okunyingirira ekyo kiwezire ekyagala nnyo okuyingirira ekifo kyange naye namugambye oli vice nze president tukwataganire wamu tuyimuse endongo yaffe eno oba okitegeera. Yes ate kutolondebwa ye yalondebwa anti nze nagamba nasindikibwa Katonda okujja okununula abayimbi ba gospel mu mbeera gye balimu oba okitegeera sirondebwa seesimbawo ate sivaako ekyo bakimanyi. Yes tontwala nga dictator nkugambye nasindikibwa Katonda bw'ali ŋŋamba nti President Laneke lekera awo omulimu gwe nakutuma awo nja bivaamu naye pozinga abasumba batandise okuwagira abayimbi abalokole
okimanyi nti abalokole bangi omubiri gwa kristo munene nnyo amakanisa gajjula naye omuyimbi Lil Joe yakoze wano juzi ekivulu abantu tebaabaddeyo kyokka omusajja ayimba mu crusade ayimba mu conference ayimba mu services ayimba mu overnight neneebuuza abalokole bankwe abalokole baagala ki oba okitegeera bwe batasapootinze Lil Joe kati wuuyo Joseph Ngoma alina ekivulu wali ku cricket off sinnabalaba nga mumutimba sinnabalaba nga mumusapootinga mwagala kola ankomyewo wendi but bw'obeera mu ggwanga still oba ofiiringa momentum oba ogibulira naye kati n'abayimbi bennyini aba gospel tebaagala timba muyimbi munaabwe nze ekivulu tekinsalangako national theatre wano yajjula mwenna mwakiraba ekyo kisagala natukyongereko nedda ssebo mpise ku main gate era bonna bakubye salute nga bagamba president you're most welcome kale katusabire Joseph Ngoma mukama taata yadde Joseph Ngoma twamulaba mama Fina amufuuwa ssente mukama taata abasumba bangi mu ggwanga ne banyiiga n'abalokole taata nsaba omusaasire ku mulundi guno gwokka abalokole bamusapootinge ku kivulu kyalina erugugo babeereyo mu bungi gospel music eyimuke mu linnya erya Yesu amina Nze Prince Nicholas Nyombi Akaika, the most handsome dude on the planet. Nze Prince Nicholas Nyombi, the most handsome dude on the planet. Bible ngamba I'm fearful and wonderfully made in the image of God. Kati omuntu wali fearful and wonderfully made in the image of God azo kubanga si asinga obulungi. Mama. Jimenyi. Ngamiro kutetuko lwalero. Enyabo. Kuti. Onaku lwalero tuze ku mulamwa ogw'okulangirira biga kyeteeseteese. Biga kitongole ekizaamu amaanyi bannabitone ate ne kikyusakyusa obulamu bw'abantu. Nga tukosa music, nga tukosa ebyempuliziganya n'okukosa activations ogenda mu community. Kati olunaku lwali twali tulangirira nti awards zaffe ez'omwaka guno zijja kuba bingenda kusomeza 23 September 2026. Naye ne tulangirira ne program endagituleese eyituyita Harmony 360 Initiative. Harmony 360 Initiative nteekateeka egenderedde okuleta abayimbi ab'ennyimba zino zituyita ennyimba ez'omwoyo ba gospel music okuyimba ku bintu ebisukkuluma ku by'omwoyo. Tulowooza nti omuyimbi wa gospel yandisanidde okuyimbanga ku environment. Omuyimbi wa gospel yandisanidde okuyimba ku bintu ebikwata ku family ku byenfuna. Kati Harmony 360 kyekigendererwa kyayo. Era omwaka guno Harmony 360 eyina emirundi ebiri gye tugenda ogikolamu. Tulina kiyita Harmony 360 master classes. Gino gigenda kuba misomo egisomesa bannabitone bano aba gospel okutegeera ebyo byetwagala bayimbeko. Omulundi guno genda kutunulira nnyo abanominizi baffe okutandika mu ejo mizeezwe twagala tubasomese bw'oba oyimba omukwano yimba careful. Bwe basinga batuuka kyano balina batwala mu angle ne bayimba ku bintu ebirala tebafuuse bayimbi basatula nga just gospel bayimba obuyimbi bayimba. Kakati that's why tulina okufuna kye tuyita master classes tubasomese. Era mu bintu tugenda okubasomesa how do you balance ministry and industry. Omuntu wagambira buno mu gospel music temuli ssente mulinga abateeka eno bafune ku ssente z'eno musatu. Kati omuntu wagamba nti mu gospel music temuli ssente yatamanyi byawani. Bible egamba ensi n'okugira kwayo bya Mukama. Bible Mukama n'atubuuza nti mu abaana b'abantu omwana bwakusaba ekyennyanja tomuwa musota era bwakusaba amayinja omanyi omugaso mu amayinja tekisingako erinze naye wa Mukama tubijjayo tutya. Kati ate gye tugenda tuba tukola nsobi tuba tugamba nti musigale mu nyumba ya Mukama ebyo byonna bye mwagala bibasangewo awo nga mubifuna mu bulambulukufu tugenda basomesa mubifuna mutya tugenda basomesa nti okulokola otya business osobola okubeera brand nga tuli muyimbi wa gundi wa gospel. Yes kubanga bo tebakola brand abeera muweereza naye nga ayagala sente. Kati na mfuti kwa brand ye emuletera sente anataka kukola yoyise bibi bagende mu secure bafune ku kiko sente. No genda mu secure bayimba ku bintu ebikwata ku bantu ba bulijjo gwe bakwagala nnyo bayimba ku mukwano. Kati n'owa mwingi wasu kwe mugano kuyimba ku mukwano wa Bible egamba nti God is love and where God is there is love. Kiki mugano kuyimba ku mukwano. Kati wagala omukwano gwe gwe gwa kuba nti shake what your mama gave you. Check what God gave you. Kati when you check God gave you, or checking out the responsibility and responsibility n'agirunga na muki mu biyimba. Omuntu ayinza okuza naga press conference ya mweno yesoose guno omwaka atulangira ekijja mu maaso wati wali bayimbi ba gospel banjawulo. Kati wano press conference lwakogise press conference twice media launch. Era twagala ba media tubawulire abayimbi nga tubaagala era tugenda basinkana. It was intentional. We invited the media to tell them what we have. And abayimbi tuna associations zaffe. We have fellowships kati nze nkulembera association divided victors community interested former vigor winners and nominees n'abayimbi abaagala twegatta
kati byonna bino byenjogedde kati mumugezo bitegeera bitegeera dda. So that's why they are not here because this is not kati tulese mawulire eri waffe kya bulijjo kuba bino bitwogerako tugenda kola bwe so that's why they are not here. It was a media launch not a wound. Mutereza gospel industry oba kale abayimbi ba gospel bayimbeko neno mukwano bayimbeko neno kale ebintu byabera responsibility si bayimbeko neno bategere nakinagambi kino Harmony 360 promotes self discovery. Kati tuwade tuyimbako bitundu byonna tulina biyimbako sigamba nti bayimbeko neno no our responsibility is to champion ebyo byonna byonna ffe tulina bi affecting awo nyine muntu yebweza nagaba ate musoso kujja ntalo ziri mu bayimbi ba gospel ne bano abantu abakulembera leero Laneke yakulembera enjoli omwami omulala yakulembera yeeta emuso ate musoso kumanya ntalo zino toka mufuna engeri gye muzirwana musoka zibaveemu buli okumutereeza kino kyamayimbi kati buli kitongole kiba nekyo bayita vision ne mission okwolesebwa kwammwe neki kyemulina okukolako ffe mu vision yaffe ne mu gundi zaffe objectives zaffe temulimu kutawulula ntalo vision zaffe zizaamu bayimbi maanyi kubaba awards nakola zino kategori nga zetukoze ati waliwo abalina ekatale eryo era mbakubiriza bagende mu maaso bakikwasaganye bulungi omanyi mu gospel mubaamu endalo omuntu ayinza ogana bakubuulira biti nga ate nawe walina endalo zibalemye okujjawo ne bapasa bennyini bakyekuba kaakati era ogambye ne bapasa bennyini bakyekuba wano olabyewo pasita eyokubiri olabye omulabyewo bumi kyenjogedde olabyewo ekikuba omuntu actually ebyo bye tuleese bye bigenda okuleeta okutabagana kubanga kugambye ku kimu ku bye tukola mu categories ezimu kweza Harmony 360 mulimu peer edification ne relationship ebyokukwatagana twaga tugambe nti omulokole yandiisiza ne mulokole munne omulokole yandiisiza atya mu community kati gosobola okuyimba ate n'okola birala okujjako ng'oli munnanfuusi batumaliriza awards zino zijjirako ki abantu bawa ku ssente omubawa awaadi buwaadi kuba abantu bagambye awaadi bazikooye tebazirya kaakati abantu bannayuganda bave mu butamanya kyebayita ignorance omanyi kyebayita balondwa balondwa yengule eweebwa omusambi wa Europe asinga omwaka genda bamuwako ssente mmeka tekuli omanyi awards bayita Grammy oba Emmys oba Dove Awards genda babaweerako ssente tekuli naye lwakuba nti nno bo ecosystem yaabwe etegera creative nti omuntu wawangula award obanga abadde nominated alina value gyaba yeegaseeko kati amakampuni gano gegamuwa ne ssente ne bafuna endorsement kati omuntu awangula Ballon d'Or agenda funa endorsement oba ya Nike oba ya ebintu ebitambulira mu tulubeero kati obola bati nno tulese ne awards endala eziwa abayimbi ba gospel value nti bayimbayo oluyimba olwa environment tulina entities nyingi ezikola ku environment kati ng'emmotoka yaffe kira Eve bejja kwetaaga brand ambassador. The best brand ambassador for such a company is the gospel award winner for the environment category. Why? Kubanga emotoka egenderwamu kuya masanyalaze mujje mu fumes mu environment mukole green solutions and this is what the person is singing about. So kati such an winner w'omuwaviga award simuwadde sente zimuwadde kati tugenda kusomesa abayimbi ba gospel okola otya brand yo gifunamu ssente teri award egaba ssente obwo butamanya ignorance era njagala muve mu ignorance mukole research mutuwoganya nnyo nammwe